mwebale mwena ababeerako ne mugamba nja kubeera ku Kitonsaz sijja kuvaako. Mwebale kutwagala, mwebale kukikuba, mwebale kulikinga, mwebale kusharinga. Tusookera ddala okubetondera nga tubagamba twali tubasuubiza okuba nga episodes 2 buli wiiki. Tufunyemu obuzibuzibu ng'abantu naye nga tubasuubiza nti buli kimu kigenda kutereera tubeere nga tubawa episodes 2 buli wiiki eza skits za Zubedah ne Kitonsaz. Tugenda mutusabire nnyo embeera etereeremu tutandika okubawa skits 2 naye nga tukola butaweera okulaba nga tubongera skit ey'okubiri mu wiiki y'emu. Ne tusalawo ne tugamba bwe tubanga twasalawo okuba nga tubawa skits katubongereyo n'ekintu ekyala ekibazimba kuba ne Kitonsaz abazimba abayigiriza biki by'oyinza okukola mu bufumbo mbeera waliwo bye tuzannya nga wabiyitamu, waliwo bye tuzannya nga walabako neighbour ng'abiyitamu, waliwo bye tuzannya walabako maama wo walabako sister wo ng'abiyitamu n'ogamba ekyo nno kyantuukako, ekyo kyatuukako ku sister wange, ne tukulagana butya bw'olina okivaamu, ne tukulaga omukyalo omufumbo olina kweyisa otya, mpisa mbi ki abafumbo ze tukola mu bufumbo nga tetukola ki, nga tetumanyi mpisa mbi ki gy'okola omwagalwawo nga golooza emusanyusa ate ng'emunyiiza oba ng'eyinza okuleetera obufumbo bwo okusajjuka. Amannya gange nze Shamim Mayanja. President 2026 ngenda kujja ndi ku ballot 2026 presidential candidate 2026 akabonero kooti wolabe kooti wotikinga njagala okubagamba nti 2026 abantu bange temufaayo akasente kagenda kuba weekali tugenda kuba tetwetaaga muntu yenna tuteeka mu musimbi gutokomoka omusimbi ogutokomoka twatandika dde ogunoonya era 2026 tujja kuba tuli okay. 2023 2024 tugenda kuba tunoonya emikono tujja genda okutuuka 2026 ng'emikono tujjuza nga tulina tujja kuba tutalaaga amawanga tujja kuba tutalaaga ebitundu eby'enjawulo ng'ate tunoonya akalulu kaffe 2026 pulezidenti wammwe wendi omukyala agenda okusookera ddala okuwangula akalulu k'e Uganda. Tewali kukaayana tekaliimu nkaayana tekuliimu kubba ngenda kawangula nga tewaliiwo gwe nkoze eki gwe nebuziza okulwaleero ngambye kanyambale nga African lady maama wa Uganda omujja ajja agenda okubakwatamu ate alabe nga atereeza ebintu bino abakyala bakwatemu abaami siina saidi nti ya mukyala oba ya mwami byonna ebintu tugenda kubitereeza weebale gwe abeerako n'ogamba akambere ku Kitonsaz amwe abalina obulango mu buleete tubalangire mwe ababeera ku peji zaffe Shamim Mayanja Jaja Bruce eya Sunny Case and Cucumber. Yes, namwe abatugoberera ku TikTok zaffe zonna tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abakola challenges eza Kitonsaz ne Zubedah mwebale nnyo mwebalire ddala mugende ku pages zaffe mu liking njagala okubajjukiza nti tukoledde ku Memes Beauty FM gwe wenna ayagala olugoye olw'okwambala oyagala lugoye nga luli decent oyagala kintu nga kiri unique oyagala lugoye nga lulabika bulungi oyambala obeere elegant otambule mu bantu nga bagamba yes omukazi ali corporate anyumye omukazi ali corporate ate olugoye nga ne material eraga nti ekola ki ezitoweraga ne bbeeyi jangu ku Memes Beauty FM sa Apollo Road Makerere okuva ku mafuta ga Oilcom isaako kalina 2 kalina eyokusatu eddako kwe kuli Memes Beauty FM oba osobola tukubira ku namba ya simu not 7 not 2 935 naawe gwe wenna ayagala olugoye lwa kupangisa oyagala dupangisa gena kunika oyagala birthday shoot oyagala nika oyagala bump muziyita bump shoot abayina embuto yes muje namwe tubakoleka engoye weeziri droyagala ogenda kubeera ng'oli unique mu shoot yo ekyatukuwa ebirowoozo nitugamba wandikoze shoot bweti naawe wenna olina shoot n'omwagalwawo naye nga temumanyi concept ki gye mwagala kukola kiki mwagala okwambala mukinoonyeza kibabuze buli kye mulowoozaako bakyambalako jangu ku Memes Beauty FM tukuyiyize ekiri unique kyogenda okwambala n'omwagalwawo kyoyagala okwambala n'omwana wo ku birthday yo oba ey'omwana omwana tumuyiyize kyanayambala nga kirungi ate nga kiri unique ate nga akabeeyi ko sijja bagamba nti ka wansi nedda akabeeyi ka wagguluko era kubanga tufulumya ebintu ebiki ebirungi kati ate bwe tumala okukwambaza mukwano wekwate eCop photography and videography jangu bakuba ekifaananyi ekitaliimu muzigo ekifaananyi ekitaliimu kinzaali ekifaananyi ekiriko original basangibwa ku Nkuruma Road ku kizimbe kya Light Building room K08 waggulu ddala ayaggo wena oba tosobodde kutambula genda mu town wona woba bagambye bakola ki bakusangawo gwe kwana bukonyi mu kasimu ogambe nti njagala photoshoot bweti bajja ebbeeyi mujja kuba mugimalira ku simu teekako ssente ku account oba ku mobile money bakoleko ate gwe wenna ayagala entertainment tusookera mu bulango munnange anti munnange eno gye tukola ki
gye tulya ssente gye ziva ayagala entertainment yonna wekwate jjajja Bruce comedian ajja oyina birthday oyina mbaga oyina nika oyina kwanjula oyina ki oyina graduation party abagenda mu graduation parties wekwate jjajja Bruce agenda kusanyusiza abagenyi bo nga tawemudde nga tavodde baliwo nga n'abakadde bavuddewo nga bakoze eki nga banyumiddwa era naawe ojja kumunonya ku namba y'essimu 07 namwe mwenna abalina obulango mbaaniriza ne bagamba nti mujje obulango tubukola ate tujja kulangira bulungi nnyo ddala olunaku olwaleero era tukomyewo n'omwami waffe Ntanda mwami Ntanda nkomyewo n'omwami era olwaleero tugenda kuba twogera ku bintu bingi naye njagala sooka ababuuzeeko muwulyeko ku ddoboozi lye mumanye nti waali ate oluvannyuma tweyongereyo ne kye tugenda okuteesaako olunaku olwaleero kuba buli lunaku tubeera n'ebintu nga byanjawulo mwami Ntanda buuzaako ku bantu bannange abali eyo mbalamusizza gyebale gye mukola tegeera puroguramu yaffe bwe mugitegeera nti ndowooza yaffe tuzze tugabaneko nammwe tulabe ani ayina ekituufu ani ayina ekibi ani ayina ekirungi endowooza yaffe egenda tuyamba okusobola okuva we tuli okweyongerayo mu maaso olunaku olwaleero nno twasazeewo ne tugamba bano abantu abatulaba bafumbo abantu abatulaba bali mu relationships abamu ayinza okuba ali mufumbo obutukuvu omulala nga ali mufumbo obutanabatukuzibwa naye nga naye muki mufumbo kuba wano abantu bafumbiriganwa nga n'abeera n'omwami we emyaka 10 n'abeera n'omwami emyaka 2 nga tebagendanga mu church bagatta nga tebagendanga mu muzikiti kuba woowa n'abeera n'omuntu we so ffe tubayita bafumbo wano naye baba tebannatukuza buki bufumbo bingi bye muyitamu bingi abamu ne mutuuka ne mutendewa lya n'ogamba bannange nedda ewanyo weewaawo atava ku mulungi afaawoza naye olwaleero tugambye nedda katukwateko kusaidiya abafumbo ne bwe tunaaba tetumazeeyo olwaleero ate bwe tudda era tujja kuba tutandikira ku ki kusaidiya abafumbo gwe wenna alina komenti oba ekibuuzo kyonna ky'oyagala oba ekirowoozo kyo ng'oyagala kituusa gye kiraga kiteeke mu komenti bannaffe abafollowing ajja kukira bagambe ate ono ye ndowooza ye kubanga omuntu n'endowooza ye tetugigaana ayinza okuba endowooza yo yentuufu ng'eyawukana ku ya mwami Ntanda oba ng'eyawukana ku yaffe oba ng'eyawukana ku y'omuntu yenna omulala leero mwami Ntanda twagala atubuulire obufumbo kyeki mu kusooka kwa byonna sooke tumanye obufumbo kyeki mwami Ntanda obufumbo kyeki endowooza yange obufumbo kikolwa ekyokukkiriziganya okw'abantu ababiri naye okukkiriziganya kiba kitegeeza yeeba entandikwa naye nga kyandibadde entegeeragana ey'abantu ababiri gye baba batuuseeko ne bakola obufumbo naye abantu abasinga obungi bakkiriziganya bukkiriziganya tebategeeragana kyovula nga obufumbo obusinga obungi tebubeerawo wabula obwo obuliwo ate ne bubaamu ebizibu bingi kubanga bwe baali bafumbiriganwa tebaategeeragana era obufumbo obwo busumbuwa nnyo abantu oba okukkiriziganya kubanga okukkiriziganya eba ntandikwa ku ekyo ky'oba olowooza kiki ky'osuubira okukola mu bulamu bwo okubeera n'omwami oyo kati abantu bafumbiriganwa lwakukkiriziganya so si lwakutegeeragana kuba abantu bwe bategeeragana batandika okulaba biki bye bajja osobola otambula nabyo ne bye bataasobole kuba bombi baba bategeera omu bw'aba ategeera noono kwe kutegeeragana naye okukkiriziganya mubeera temunnatuuka ku ssaliri lya kutegeeragana kati obufumbo obwo entandikwa yaabwo eyina ebibala ebigivaamu ey'okukkiriziganya n'ey'okutegeeragana eyina ebibala ebigivaamu nnyabo obufumbo bw'okutegeeragana n'okukkiriziganya bwawukanira ddala obufumbo bw'okukkiriziganya osobola tuwaayo examples n'ogamba obufumbo bwe buti abo abantu baba bakkiriziganya ate obufumbo bwe buti abantu abo baba bategeeragana obufumbo naddala ddala obw'omwana oba omuntu omukazi atanaweza myaka 35
ebiseera ebisinga obufumbo obwo bubeera bwakukkiriziganya n'omuntu atannaweza myaka ananga musajja era obufumbo obwo bubeera bwakukkiriziganya kubanga omuntu yenna kasitaba anti endowooza yange gyendeeta mu bantu eyo bajuwulire omuntu yenna atannaweza myaka 35 nga mukazi aba akyali muvubuka era muwala omuntu oyo aba tannatuuka mu lutalo lwa kugenda kuba obufumbo luba lutalo lulimu ebintu bingi kati omuntu omuwala oba omuvubuka yenna aba ayina kunoonya ngeri ki gyakuumamu bulamu bwo gyanoonye obwe bweziba ssente gyanoonye engeri gyayingizaamu ssente ne gyazikuumamu naye bw'atandika omwana ow'emyaka 25 3 n'atuuka mu bufumbo aba amaze okweterawo ebintu ebifulumya ssente ate ebimu ku bintu ebisinga okusumbuwa abafumbo ssente ezo endabirira y'awaka endabirira y'omukyala ate omuntu atannaweza myaka ananga musajja amaaso ge gaba galabankana nnyo bw'aba omuwala omuntu w'emyaka 25 naye amaaso ge gaba galabankana nnyo kati obufumbo obwandibadde obulungi kuba teriyo obufumbo butuufu naye tubeera n'obufumbo obulungi n'obufumbo obubi obufumbo teriyo obufumbo butuukiridde tebuliyo kintu ekituufu kyekyo ekiba kituukiridde mu bufumbo tubaamu na bulungi n'obubi obufumbo obulungi ye muntu ayine bw'aba musajja nga alowoozezza ku kuwasa nga ayina emyaka 4 bw'aba mukazi bw'alowooza ku kufumbirwa ateekeddwa okuba nga awezezza emyaka 35 omukazi ye muntu oba omukyala ye muntu awezezza emyaka 35 naye bw'oba tonnagiweza oba muwala kati ate bw'otaba muwala oba muvubuka kale katutwalye mu buvubuka kati obufumbo obwandibadde obulungi ye muntu ayina emyaka 4 atandika okupulaaninga tufumbirwe ku 4 omuntu kyekisinga okuba ekituufu tubeerewo kati ku 4 mba nkyazaala ate nga baddokita batugamba nti omukyala bw'aweza emyaka 4 oba 38 amagi ge ag'omu lubuto gatandika okuba nga gali weak era asobola okuba nga afuna embuto nga bw'afuna miscarriages kati bwe mba nfumbiddwa ku 4 nzaale ddi kubanga twanga okugenda mu menopause. Oyogedde bulungi abantu obuzibu bwe bayina olw'okuba basanga abantu bazaala balowooza nti okuzaala bwe bufumbo bufumbo ye mwana nedda okuzaala kiba kyetaago kukyongerezaako ku bufumbo kati oyinza okufumbirwa omusajja ng'ekyetaago kyammwe n'omusajja wo si kuzaala gyali bangi nnyo kyova olaba omuzungu oba omuntu ategeera tawasa kuzaala awasa ssanyu awasa ddembe awasa kusanyuka naye buli lw'owasanga ekigendero okuzaala oyina kiina kusooka kufuuka kyetaago gye muli mwembi bwe kitabeera kyetaago kyova olaba nga tuzaala awatali nsonga ne tubonyaabonya be tuzadde naffe ffennyini ne tubonaabona ababazadde ne gw'ozaddemu naye n'abonaabona kubanga mwazaala kwagala so si kyetaago. Omukazi yayimba oluyimba Joanita Kawalya n'agamba obufumbo ye mwana kankuzaalire nange owange newoliba ng'onkyaye abalisigala ndibagamba kubanga ye sayini eraga nti nafumbira omusajja ono omukazi bwe tutuuka mu bufumbo nemba nga sinazaalira mwami ono neteeka ku bonkenke leero bwaŋŋamba nti nze ekyokuzaala sikiinaako buzibu nempulira emabbali nga yazadde aba ddala nga ekigenderwa kikyali kikyakuzaala ekikolwa ky'okuzaala senga tewabaddeewo nsonga lwaki ozaala oba omaze okwonoona mu bulamu bw'ensi eno n'okufumbirwa mu kiseera ekikyamu oba omaze okwonoona mu bulamu bw'ensi eno omuntu yenna afumbirwa nga tannatuusa kufumbirwa gwe towulira muli tokiwulira
Omuntu afumbiddwa nga tannatuusa tutera obbalaba ku TV nga babakutta abazadde babakwata n'abaana babafumbiddwa babakutte. Omuntu atannatuusa kufumbirwa mwami Ntanda ye mwana omuto yekka. Aba afaanana atya. Omuntu atannatuusa kufumbirwa yoyo omuntu aba tanneeteekateeka so si mwana muto. Okay. Omuntu yenna atanneeteekateeka kwetegeka kutuuka kufumbirwa. Teriyo kibonerezo, teriyo musango gw'obozizza obutafumbirwa. Omuntu alina kweteekateeka atya? Anaafumbirwa alina kweteekateeka atya gw'olaba nti oyo atuuse? Ekisookera ddala obufumbo liringa komera naye amakomera galimu ebika ebitono kankubuulirayo bibiri. Bw'ogenda e Luzira bayina simanya upper prisoner ne babeerayo ne Maxon Bay okitegeera ndowooza. Waliwo ekkomera erikuwa ku mirembe ne wabeerayo n'ekkomera eritakuwa ku mirembe. Buli lw'ofumbirwa nga teweeteeseteese oba nga tebakuteeseteese oba ogenda mu kkomera eryogenda okusula ku seminti. So nga tewali eriri eryojja okusula kafaliso. Kaakati obufumbo buli lw'ofumbirwa nga teweeteeseteese simanya bano ba graduate omwana ava Makerere tannakola omulenzi tannakola wabula ku graduation party nga batandika obbalaga nti oyo ye muntu we. Ate abazadde ku graduation party kwennyini mwe mutusabira abasajja. Obufumbo obwo bubeera bubi n'ababubeeramu babeera babi. Abatasobodde kuwa mwana kwegamba babanga kibanga omuzadde nze wange waka wange n'entandika okugamba omwana wange ow'emyaka 10 oba ow'emyaka 2 akyali waka waayagala okubeera nti genda ofumbirwe okuze. Mba mugoba kuki? Oba omugoba agenda atandika obulamu obupya afumbirwe. Kozi bw'ofumbirwa oyiga bingi. Obulamu obupya obufumbo okuyiga kwamu kubonaabona. Omuntu yenna alina okufumbirwa ateekeddwa okuba nga mukazi. Si muwala. Si muwala. Omuntu yenna alina okuwasa ateekeddwa kuba musajja. Obusiraamu bugamba omwana omuwala bwazza omukono emabega afumbirwe. Oyo taba mukazi aba mwana. Anti ebintu by'amadiini birimu ebikusike. Abantu ebibakaluubiriza okunnyonnyola abantu kuba nabo tebabitegeera. Otegeera ndowooza. Kati ng'omuntu bw'anagamba mugende mu nsi muzaale. N'akikomyawo. Otegeera ndowooza. Kiba kitegeeza gwe omukazi amagi g'oyina bw'otandika okugazaala buli mwaka olina okuzaala. Anti batugamba mugende muzaale kati awo obusiraamu ne butukugira n'okuva ku family planning. Si ekyo nze mu ndowooza yange. Omuntu okuva ku family planning aba amaze okukola ensobi. Atya? Kuba bw'ozaala omwana n'aba mubi tukyali mu bufumbo. Bw'ozaala omwana omubi ebibi ebimuliko naawe bikwatako. Biba bibibyo. Naawe bikwatako biba bibye naawe. Mubigatta. Buli wabba wali nga bakugamba. Bagamba omwana wa gundi oyo bannange mubbi. Naye omwana wo bw'aba omwana kuba mu nsi tetuyinamu muntu mutuufu tuyinamu omulungi. Bw'aba omwana omulungi buli muntu amwogerako mu bulungi bwe. Omwana omulungi mu bulamu bw'ensi eno yeeraliikiriza omuzadde ebbanga lyonna. Atya? Bw'aba ali Makerere abaana ne bakola okwekalakaasa ne bagamba basseeyo bana. Asooka gamba n'owanga omulungi mwagendedde. Omwana omubi agumya omuzadde. Bwe bagamba nti ali ku CPS nti lwaki temumutwalidde eddala Luzira? Omwana bamukubye emiggo lwaki temumutidde ddala? Otegeera ndowooza. Kati okuzaala ndowooza olaba obuzito bukulimu nga tuli mu bufumbo. Okuzaala bw'ozaala omwana omulungi ebbanga lyawangaalira ku nsi ly'okoma okweraliikirira. Si kulwa ng'afa. Bw'ozaala omwana omubi gy'okoma okuguma ebbanga lyonna lyawangaalira ku nsi senga afa senga bamukuba emiggo. Naye ebyo byonna ziba nsobi. Ze mwakola nga mutandika. Ze mwakola. Senga waliwo omukisa ogubuuza ku muntu nga tonnamuleeta mu nsi muno omuli ti bw'okola ebibi ogenda mu muliro.
bw'okola kino obeera bulungi. Senga mwalimu ebibuuzo nga g'otannazaala osooka mubuuza, senga ensi teriimu bantu. Mwami Ntanda, nze kati nkigeze sifumbirwanga kuba ndi mufumbo. Njagala kugenda mu bufumbo n'omuntu wange yenna gwe nfunye. Nyinza ntya okutegeera? Nze nyinza okuba neeteeseteese. Obwongo bwange mbuteeseteese. Ntegeera nti ne gwe ndi naye obwongo abuteeseteese era naye ali ready ku ekyo kye tugendamu. Kuba nze nyinza okuba nteeseteese obwongo ng'ate ye tannaba kweteekateeka kuyingira bufumbo buno bwe tugendamu. Ne butuukayo ne butumenya ne bagamba ensobi gye baakola nga batandika ki obufumbo obwo. Nyinza ntya okumanya nti omwagalwa wange gwe ŋŋenda okugenda naye mu bulamu buno obw'olubeerera tuzaale abaana baffe naye ali ready mu kiki kye tugendamu. Kuba kati abaana bafumbirwa buli lunaku. N'abaana abato bafumbirwa ku senior 6 osanga abaana nga bakoze omukolo kuba kati emikolo mingi ne bizinesi weeri. Nti kati tuyinako abantu bangi abakola mu mikolo naye abantu babiri be bagendamu abantu baako bangi ku mukolo ogwo naye babiri be bagenda mu bufumbo. Ategeera atya nti omukyalo ono gwe ntwala yeeteeseteese oba omwami ono gwe ŋŋenda naye yeeteeseteese? Ekintu ekyo ng'oyagala kituukako okunoonya omuntu omutuufu gw'olina okubeera naye omulungi. Buli lw'ofuna omuntu akwagala sooka oggyewo omukwano oteekewo okutegeera. Kaddemu? Sooka oggyewo omukwano teekawo okutegeera. Bwe nfuna omuntu nga njagala kuba okwagala n'omukwano byawukana. Olina ky'olowoozezza nti omuntu ono ebigambo by'aŋŋamba ayagala tubeere ffenna. Ggyawo omukwano, sooka oggyewo okwagala. Nziggyewo okwagala? Nteekawo okutegeera. Oteekawo okutegeera. Toteekawo guli mukwano. N'okwagala nkuggyewo. Kati tutandika kunoonyereza okutegeera. Omuntu ono agamba nti ayagala kufuuka bba wange. Otegeera ndowooza. Muteekeko ebirowoozo byo okumala ekiseera so si akaseera. Okumala ekiseera. Bw'agumira ekiseera ekyo ky'oba otaddewo kubanga onoonya omutegeera kuba gwe already otegeera. Mutegeera. Bw'oteekawo akaseera kayinza obutakumala mutegeera. Nteekewo biseera. Teekawo ekiseera. Kati ebiseera ebyo gy'omala nga owangaala naye osobola omuteerawo buli mbeera gwe gy'owulira olaba nti nze ye neeyisa yange. Olaba oba anaagenda naye asobola ogituulamu. Kati mugenda okumalako ebbanga eryo. Kati nno ebintu ebyo by'olaba nkugamba tebikolebwa muvubuka. Bikolebwa mukazi. Bikolebwa mukazi. Ate tebikolebwa bw'aba musajja. Tebikolebwa muvubuka. Tebikolebwa muvubuka. Bikolebwa musajja. Bwemba muyombi nyombemuuko. Kyonna. Ndabe oba anaaguma. Bwakubira essimu ogaana ogikwata. Ndabe. Ogiraba naye ogaana ogikwata. Akweleze message oluusi ofune embeera yonna yonna gy'omuteekamu asobole olabe oba osobola omutegeera oba asobola okutegeera. Otegeera ndowooza. Naye ebyo by'olaba nkugamba tebiri mu bagraduate. Biri mu basajja. Biri mu basajja n'abakazi. Era gwe bw'oba osuubira nti bw'obeera n'emyaka 25 osobola okubeera n'ebbaawo paka lwe mulifa. Naye mu kubonaabona okutalojjeka. Ng'oli awo gamba ntudde lw'abaana. Mwatandika bavubuka. Mwali bato ne mukola naye nga bw'otandika okugamba omuntu nti kankuyise gye tuvudde obulamu ayinza obutayitayo. Otegeera ndowooza. Naye omuntu bw'abeera omusajja atandika okufuna endowooza ez'ekisajja. So omuntu bw'abeera omuvubuka abeera n'endowooza za kivubuka. Kati kye kitubonyaabonya ffe abafumbirwa nga tuli bato nenfumbirwa ku myaka 23. Nenfuna omwami nga wa myaka 2. Ne tutandika obufumbo. Kye kitubonyaabonya ne tubanga akyakola bino n'olwana n'okola kati kyembuuza Mwami Ntanda nti nyinza obutava mu bufumbo obwo n'omuvubuka ono. Oba nange omuwala nga tuliwo ne tulwana mpaka we tunaatuuka mu basajja n'omukazi. Tuyinza otuukayo oba tutuuka ne tulemagana ng'ogamba owaayi atava ku mulungi afaawoza awo ne nfunawo ate musajja mukulu. Obutategeera tebugaana muntu kubeera mu nsi. So n'okutegeera tekugaana kubeera muntu mu nsi. Omusajja oyo gw'ofunye mu myaka 23 musobola okubeerawo
naye nkugambye olugendo lwe mutambula muve mu lw'obuvubuka muddemu ebyekisajja n'ebyekikazi egyo emyaka bw'obeera na 23 okuweza 35 mwe bayasiza amasimu mwe beeyiira amazzi si kyangu kusanga mwe beekubira ebikonde si kyangu kusanga musajja mukazi wa myaka 35 nti yalwanye mu bufumbo kiba kitegeeza yafumbirwa ddeeyo emabega ajja aguluba bwe bulamu mwabutambuliza omukazi yalina okufumbirwa omusajja yalina okuwasa gwe weekubemu mu kafaananyi gwe w'emyaka 23 oli mukazi oba oli musajja otegeera ndowooza abantu balina n'ebintu bye batunuulira. Mwami Ntandaawo katono nnyo bannange njagala okubagamba atannatuuka mugambe nti banaye kino kye baleese kipya tuli kwogera ku bufumbo manyi obufumbo mwenna abafumbo mutuule tutereere mwenna abali mu relationships tutuule tutereere omanyi baba boogera ku bufumbo njagala nnyo emboozi eyo engeri gye ndi omufumbo kati ate bwe batugamba nti 23 35 mbadde nkikaayanako titujja kuba tukaddiye nnyo ku 35 naye nange ntandise okiraba nga kiba kituufu waba ofumbirwa ku 23 mukwana ebizibu by'oyitamu oba toyagala binyumiza abantu balala nti bannange nafumbirwa ku 23 naye omusajja kyankozi n'omusajja bw'atandika okulojja nti nafuna omuwala oyo ng'alina emyaka 2 kyankozi kiyitirivu nnyo gamba jjajjaawo gamba mukwano gwo gamba yenna alemeddwa obufumbo nti bannange leero boogera ku bufumbo likinga sharinga copinga link musaana okusalamu katambuze ku TikTok oyamba oyo abadde takoze eki atakalabe tuli ku Miss Beauty Fame ngo wenna yagala olugoye olw'okupangisa jangu wano tukuddaabiriza oyagala kagato oyagala ka perfume oyagala diffuser ya mu motoka oba ya mu office oba ya waka wetuli twatandise okusuubuza ebintu mu wholesale mwe n'abaagala obukaaya oyagala bikofiira oyagala ngoye kiki kyoyagala jangu ku Miss Beauty Fame. Mwami Ntanda amanyi obufumbo mbwagala nnyo njagala nnyo okwogera eri abantu abalemeddwa kuba nina ekigambo kyange kyeŋŋamba nti obufumbo si lutalo bwe bigaana ng'ovaayo simanyi oba mba mpabya abantu oba mba sibawabya kuba simanyi nti oba omuntu aba yajjeeyo okulabirayo nnaku bw'oba wafumbirwa ng'otegeera obufumbo teruba lutalo naye abantu abafumbirwa abasinga obungi bafumbirirwa mu butategeera. Abantu bwe twogera ku kigambo okutegeera n'obutategeera obalowooza nga abavuma si kituufu. Obutategeera obaako ne kyolaakinga nga weetaaga saavisi eyo omuntu omulala agikuwe otegeera oba ogyewe okitegeera ndowooza obufumbo bwonna abantu abamu babubalira oluusi mu ssente abalala babubalira kati ng'abaana bano bagraduate omulala n'agamba futures bandi okitegeera ndowooza olw'ebyo kubanga omuntu alina ky'ayagala akozesa ebigambo ebikimwagazisa omulenzi bw'aba agamba ku muwala nga mukwana tayinza kukozesa bigambo bizitowa binaatiisa muwala era alina mugamba bigambo birungi naye gwe omuwala gwe bakwana lowooza nnyo era bino ebigambo byaŋŋamba byalina okuŋŋamba era tayinza kuvuma ateekeddwa okugamba ebigambo naye gwe weekubemu mu kafaananyi tinze mu buwala bwange kino kyendaba okukola kufumbirwa sirinaayo kirala kyensobola kukola kati bw'ogumiikiriza mu mbeera eyo emyaka gyo gitandika okulowooza butya bw'ogenda okufumbirwa naani gw'ogenda okufumbirwa era omuntu oyo tasobola kubula kubeera wabeerayo n'omulala eyagumiikiriza olina akagambo k'ogambye nti obufumbo si ssente awo obufumbo teziba ssente obufumbo butaliimu ssente sibutegeera wabaawo obwetaavu obufumbo abaana abawala oba abasajja bw'amala ofuna ssente omulenzi bw'amala ofuna ssente nga bamugamba ssente ozifunye osigazza mukazi abantu bangi nnyo abaawukanye ne bannaabwe nga ssente ziri mu mayumba omwo naye ng'omukazi ssente alemereddwa zirya agamba sika ssente bw'omukaka ennyo ng'agamba gwe gendayo ng'ate ssente gye ziri okitegeera no kiba kitegeeza ti waliwo ekintu
ekiyitibwa obufumbo ekisukka ku ssente kyekyo kubeera ng'otuusizza bwetaavu gw'omuvubuka ow'emyaka 23 obwetaavu obumu gwakatuusizza tangobe omuvubuka ow'emyaka 23 weetaaga bufumbo oba weetaaga kuba bulungi ku bibiri ebyo kuba ekyetaago kitegeeza ekintu nga bw'otakikola oba omaze okuzza omusango oba okoze ensobi nga bw'otakikola ekyetaago bwe kuba kusesema kye bayita ekyetaago bwe kuba kusesema ng'otuusizza okusesema bw'okwata emimwa waakiri biyita mu nnyindo wateekeddwa ekyetaago bwe kitambula nekiri kyetaago kimunoonyesa omukazi ekikunoonyesa omukazi kiteekeddwa okufuuka ekyetaago ng'olabira ddala omukazi alina kyagenda okukwongerako oba naawe olina kyogenda omwongerako byombi ng'obirina naye gwe omwana ow'emyaka 23 25 simanyi 3 meka egyo omukazi omwetaaga mu byetaago by'olina kubanga omukazi kitegeeza oba omusajja kitegeeza kufulumya kitegeeza kuteekawo embeera etabeddeewo obufumbo nsi ndala okwawukana n'ensi gy'obaddemu obufumbo gaba mateeka okwawukana n'amateeka g'obaddemu naye gwe omuntu w'emyaka 23 oli mwetegefu okuyingirira amateeka ago bw'oba muwala oli mwetegefu kwegamba obufumbo nga bw'okyogedde obufumbo bw'ensi abantu bakuyita kuzaala gwe weebuuzeemu omuntu ow'emyaka 23 omwana omwetaaza ki gwe muli njagala ombuuliremu kubanga ngenda kwawulira omuntu ayina emyaka 8 ng'ayina omwana wa myaka 2 nanti mwazaala mwenna omu yayina 2 n'azaala n'ow'enkaaga n'azaala na myaka 8 abeera 2 ku bantu abo ababiri oyinza kgenda nani ngenda n'ow'ekinana eyazaala ng'ayina emyaka 6 kiba kitegeeza nti obwetaavu bwo bw'ozaala ng'olina emyaka 2 ojja genda okuweza emyaka 8 ng'omwana oyo gw'olowooza nti wazaala mugaso nga tewazaala mugaso nga wazaala mukulu munno kuba omuntu ow'emyaka 6 n'ow'emyaka 8 bw'olwala ani anaasitula munne n'omwana ow'emyaka 2 bw'olwala asobola n'okugamba nti kansitule taata wange muteeke ne bweba bizinensi asobola ogisigala kati kyogamba abantu bazaalirenga ku myaka ebiri omuntu alina kuzaala bwetaavu gwe weebuuzeemu omuntu alina abaana 10 abeetaaza ki naawe alina abaana 10 obeetaaza ki waleeta baaki ku nsi omuntu alina zaala abaana bameka omuntu alina teriyo kkomo ly'abaana naye abaana gw'oyagala omu omwetaaga oyina emyaka 2 omwana omwetaaza ki tosobola kweyoleza omusajja omwana muvubuka bwe muzaalira ayinza olekerawo kulaba abakazi abalala omusajja tebamukuuma lwa kuzaala bamukuuma lwa mukwano era omuntu yenna tebamukuuma lwa kuzaala naawe sobola okubeera naawe ebbanga lyonna ng'oli mukwano gwange gwe bagambye abantu betukolako emikwano ne tutuuka n'okufa nga mikwano gyaffe bamala tuzaalira baana tebamala omukwano guli guba gwanjawulo gwe yajja oyinza okujja ewange mwami ntanda ndi mukwano gwo tukola ffembi oli mukwano gwange era bwe nkukuba mwami ntanda ninamu obuzibu bwe buti byonna byokoosobirekawo n'ogamba Shamimu ampise kansoke ŋŋendeyo oyo mukwano gwange kati nange gye wajja ewa Aisha gye wagendaga wa bufumbo era nayo ina intentions ze oyina bye wamwagalako omukwano gwawukana ku kwagala omuntu nga mukwano gwo obuzito bwonna buba bufaanagana era buba bwenkanankana omukwano gwe gulimu buli kintu kyonna bwe tubeera ewaka nga tuli ba mukwano ekitugatta taba mwana ekitugatta nze naawe abantu basokola ebintu ebitabakwatako munda mu kwagalana mu bufumbo okitegeera saaba ab'emikwano oluusi basokola ebintu bye bakakasa nti bino tusobola obyehandolinga kyova olaba abantu abafumbirwa olw'okwagalana
balekawo abaana nga gwe walowooza nti bw'onoozaalira omwana ono omusajja ono omwana kyekigenda obbakuuma nga muli mwenna naye ne weesanga ng'omwana olina omulekawo oviire omusajja oyo oba omusajja okulekawo n'abaana abakulekere oba abaana obbejjako mubatwale mu byalo ewammwe so ekintu kyonna bwe kibeeramu omukwano kibaamu okutegeeragana obufumbo bw'omwana ow'emyaka 25 myaka 3 tannafuuka mukazi tannafuuka musajja gubeera okwo kuba kwagala teguba mukwano naye omukwano mu bufumbo ye musajja omutuufu oba omulungi okuwasa omukazi omuntu w'emyaka 3 aba tannakula anti aba alina emyaka 3 ebintu bino abantu babikonako bukoonyi naye ng'amakulu mwegali abatusooka bagamba nti omuntu yenna alina omukazi nga tannaweza myaka 35 aba akyali muvubuka muwala omusajja yenna nga tannaweza myaka 4 gwe tolaba omuntu atannaweza gy'otambulira omuntu ow'emyaka 4 tomwawula n'omuntu atannagiweza osobola otandika okwawula oyo awezezza emyaka 4 kitegeera ndowooza omuntu alina emyaka 4 bw'aba yakula ng'akula n'okutegeera kwe aba wanjawulo nnyo ne bw'omusanga ne bw'omufuna ne bwe kuba kuteesa owulira ng'ebiteeso bye bizitowukwenkana taliyo omuvubuka wa myaka 25 gwali oyogeddeko naye n'owulira ng'ebirowoozo bye bya kintu kikulu alinga wa myaka ebyo byonna asobola obikola nga muvubuka nga n'ebirowoozo by'alina by'abantu bakulu naye bameka anti bayinza nanti togamba nti buli muntu alina kuwasa ku myaka kyekiri kye nagambye nti omuntu asobola okubeera n'emyaka 4 naye ng'ate alowooza ng'ow'emyaka 17 kati ate abo bw'otugamba emyaka gy'otugamba bawasizeeko emyaka 4 omuntu yenna okuwasa mu nkola ennungi ateekeddwa okuba nga musajja omuvubuka ne bw'obeera wa myaka 4 ng'olina ebirowoozo bya myaka 4 oba myaka 4 ate g'ogenda okufumbirwa gw'ogenda okuwasa ate ye ebirowoozo bye bijja kuba bito kati kyandibadde kitya omuvubuka awezezza emyaka 35 bw'awasa omuwala kuba abavubuka abakulukulu mu myaka 35 aga muwala wa myaka 2 bw'awasa omuwala ow'emyaka 2 era buba bugenda mu mutawaanya obufumbo kuba ndabyeko bangi bwe batawaanya nga mukulu omuwala muto ng'ayagala muto nga kati ebirowoozo by'omuwala bito kaakati olaba obufumbo obwo omuvubuka oyo ne bw'omulaba nga takubikulidde kyama omulaba ng'olina emyaka 35 n'owasa omwana ow'emyaka 2 oyinza n'otuuka ku mulimu n'oyagala oddeyo ewaka olaba omuwala oyo akola ki oyinza omusaayo kyezze nnyo bamukwana olabanga gwe bakwana obeera ku bunkenke oyina emyaka 35 emyaka 35 owasiza wa myaka 2 gwe kennyininyini omusajja omuwala oli akulabira ddala nga kitaawe era mu mbeera eyo atandika okuteekawo embeera kwegamba ne bw'aba tagitaddewo ng'akuwa n'ekitiibwa ng'otandika okumuggyamu ekitiibwa otandika n'omuwaayiriza by'atali kubanga yejjukira okubeera naawe tekijja mugaana kubeera na mikwano gye gy'azzaawangala nagyo n'emipya gy'asobola okukola mwe muli abalenzi oluusi n'abakazi bw'ayogera n'abakazi abo bamusendera basajja bw'ayogera n'abasajja abo bamukwana kati ezo zonna z'entalo oba otandise okugenda mu bufumbo bw'okusula ku seminti omugamba tugende otandika okukola nsaagala kukola saagala mukazi akola era ebyo byonna bijjira mu bufumbo obutali buteeketeeke kubanga omuntu agamba omuntu nti tolina kukola aba atandise okufuuka omuntu atali mulungi kuba tolina bw'oyinza kuwangaala na muntu atakola kuba omukazi ne bw'abeera waka era kuba kukola kubeera ebintu amasuwaani byonna abyoza ebikopo abyoza engoye azooza kati bw'ogamba omukazi nti tokola nga n'awaka akola kati obeera munafu mu ndowooza kati omukazi gw'ogamba nti tokola mugenda kuzaala abaana mubaweerere abaana abo babatikkire nga bawala kati nabo naawe kyoyagala nti bwe balifumbirwa egyo bali babafumbiddwa nabo booze bintu waka ng'ate omwana wamuweerera
Arenga n'ebintu byayo zatasasulwa. Ne bamutikira n'omutikira. Bwe bamala omutikira n'afuna omusajja olw'okuba naawe maama w'abaana bamuteeka waka. Kati okuweerera kw'omwana oli kuba kwakufa ki? Kiba kitegeeza nti wabeerawo omuntu oyo aba agamba nti nze bwe mpasa omukazi njagala abeere waka. Saagala kukola. Omuntu oyo aba yeetaaga buyambi. Kumunyo ategeera. Asobole okutegeera. Toyinza mugamba nti kyokoze kibi ate okoze otyo kitegeera ndowooza. Muyambe omulage obulungi obuli mu bantu ababiri nga bakola nga ate bonna bategeeragana. Kati bw'otakimulaga n'otandika musekerera oba muvuma oba mugamba nti ebyo byadiba abakazi buli muntu alina okukola wabeerawo okuwakana. Oba tomuyambi. Ebintu bingi ebibeera mu bufumbo. Abantu bangi batuuka ne bagamba bannange wano nkitadde. Wano nkikooye obufumbo bunene bugazi era tugenda kubanga tubongerayo ne party ey'okubiri. Naye mwami Ntanda, ddiwa omuntu wayinza okujja mu maaso go omukyalo oba omwami n'akunyumiza ebintu bye byayitamu gwe kennyini n'omugamba kite? Nze mu nkola yange ddirwa oyinza okwawula abafumbo n'ogamba nedda gwe vaayo oba nawe vaayo kite? Mu nkola yange mwannyinaze oba omuntu yenna najja gye ndi n'ambuulira obuzibu bwe bwe mba siina busobozi bulaba ku bw'oli omulala nsooka omugamba nsooka ompeemu obudde neetegereze. Naye bwe buba bufumbo n'ombuulira ebizibu bye by'olina ewaka nkugamba nti osobola okunzikiriza ne njogeramuko ne mwami wo. Towuliriza sayidi emu. Bwe njogera ne mwami wo oyinza okuba nga gwe waleete okufuuka obufumbo obwo ekizibu. Naye nga naawe kennyini toweezuulanga nti nze kizibu gwe kizibu. Ng'enkwatayo ey'ebintu oba oli awo nga ye yafuula omusajja oli okubeera ekizibu. Naye ate era obufumbo kasita butandika okubeeramu okuwaabawaaba okuwaabawaaba buba butandise okuggwamu ekitiibwa. Kino tekitambula bulungi, kino tekitambula bulungi. Obufumbo tebwandibaddemu kuwaabawaaba. Ate kati bwe muba mutegeeragana ate omuntu ategeera abantu bonna omuntu ayinza okukusobya. Omuntu ategeera asobya atya munne nga mwembi mutegeera. Kyovudde olaba nga nkugambye obufumbo ekintu nga mutegeeragana babiri mutegeeragana. Okuwaaba okwo okulaba kulimu okulimba, kulimu okuswaza, kulimu ebintu bingi kubanga kulimu okuwoza. Kati okuwoza buli muntu awoza kusinga nga temunnatuuka ku mbeera egamba nti ewaaba. Musango ki kintu kizito wakyenkana ki ekibatwala eyo mu abantu ababiri. Ebintu byonna eby'omu nnyumba. Ayinza okuba omukazi akubibwa. Ng'omukazi omwami amukuba. Obufumbo obwo buba butandise okubeera nga bwe kitaba kinnyo nga ekirina okubakuuma kwawukana. Okukuba. Kuba kiba kitegeeza mwayogera ne bigaana. Mwanyiiga ne bigaana. Kati kuba. Bwe munaava kukuba kwetta. Bwe biva ku ebyo musajja muyomba. Kuba okuyomba kubeeramu mu bufumbo n'abategeeragana musobola okufuna obuluusi obutakkaanya mu kutegeeragana. Naye temuyinza kutuuka ku sseerigamba bwe ndikola ekintu oli kiraba. Otegeera nja kukola ekintu ojja kiraba. Kubanga muba mutegeeragana. Naye obufumbo kasita butandika okuddamu ku kibooko. Musobola okubeerawo ne mukaddiwa naye omukazi n'akubuulira nti bannaye omusajja oyo yankuba emiggo. Nina ne bantwalako ku kitanda. Naye nze mu butuufu bw'ensonga. Nze mba maze okukakasa nti nze nagenda kufuna ssanyu. Nagenda kufuna mirembe. Naye wano sirabawo mirembe. Kati oyo omukazi aba anyumye ekyo. Kitegeeza yagumira emiggo gye mpaka omusajja bwe yatuuka n'akoowa nga kitanda kyakuba. Yakoowa. Aba ali mu kiki ekyo. Omuntu oyo. Abaana aba abalaga ki? Butategeera. Era. Kuba bo balaze nti oba kuba ng'obeerangawo. Kubanga by'osanga oluusi bali mu kugira omwana n'otuuka n'okugamba nti essuwaani yeeyo wano tugiyasizza. Ekitanda twakimenyeemenye. Muba temugenze mu lutalo.
omukyala wo gwotutte mwana wa naawe oli mwana wa wano bwe muba mukooyo okwebaka eyo ne wano waliwo ebyebakwako bwe mukoowa okulya eyo emmere wano amasefuliya weegali n'amasuwaani weegali naawe essuwaani tugikugulidde eyiyo kuba tukuzadde mu maka gaffe si biri nti essuwaani tugyasizza mulinga bamuwaddeyo takyalina butuuze n'ewaabwe omwana mumugobye n'ewaabwe tewakyali waabwe kakasa nnyo omwana wo nti kooleese munno essefuliya yiyo weeri tuguzeeyo amasuwaani n'ebikopo tubadde na bitono weebiri tugenda kwongerayo n'ekitanda oyinza okujja nga oyagala kwebaka wekka n'ekitanda n'ekisenge tugenda n'ennyumba tugenda gigaziya ekifo kyo weekiri wano n'omwami wo bwe mufuna eyo nga mwagala kubeera mu kaholiday mujje kirowoozo kikyowa maama oba taata yenna omwana we n'akuleetera omusango n'agamba taata bankuba omuzadde omuwa ndowooza ki omuzadde yenna agamba omwana we ebigambo bino guma naffe baatukuba ffe nga twafumba naye twafumbira ku miggo naye nzija ne nkugamba taata omusajja ayenda bannange abakazi abayingiza ne mu nnyumba bwe ŋŋenda okukola waliwo afumba emisana n'oŋŋamba mwana wange guma abo bannyoko boolaba baafumbira mu nnyumba nga balimu abakazi aba bana era nga bakimanya bulungi nnyo nti ono ayingirewo ono anayingira ewooli abampa amagezi gaŋŋumya wa musajja kufiirayo oba abampa magezi kuba nti ye kye yayitamu mba sikitegeera abanŋumya mu bufumbo olaba ekintu kiri kye naggambye kyomuwala talina kufumbirwa ebintu ebyo bisangibwa mu bawala bavubuka kati ng'ebyo omusajja ng'ayenda bannaye omusajja ayenda obisanga mu bawala nakiri ekirala ekya omusajja nkuba era kiri mu bawala olaba bw'otandika okumenyeka omwana akuleetedde ekigambo kizito omusajja ayenda mu butuufu onoonya engeri gy'oyinza omugambamu nti ayenda ati okitegeera ndowooza ti amasimu gafuuka amasimu ewaka abakazi abayiwembawo baŋŋamba waliwo omukazi omulala ayingira mu nnyumba ne bwe nagenda okugira bwe nti okitegeera ndowooza namukwata ne gundi omwana oyo osobola omugamba nti njagala kusinkana ku bbaawo omwana wo bw'ayonooneka kuba nze nkuyita kwonooneka n'afumbirwa nga muto otandika okuyamba omwana wo omuyambira mu mulenzi njagala okwogera naye omulenzi oli omuyita eyawasa muwala wo mu bitiiki yamuwasa mu mukwano muyitire mu mukwano munyumye emboozi nnyingi muba munaatera okumaliriza ezo emboozi ennyingi ze munyumya okoone ku kyobwenzi omubuulire n'engeri gy'ayinza okwendamu abeere ng'ayenda naye nga tasobola kulaga mukyala we nti nnyenda omubuulire ku kyobwenzi omulage nti ayenda okitegeera ndowooza naye omulage nti obwenzi bwo okitegeera ndowooza ekikolwa ekyo kuba obwenzi bufaanagana obubbi omuntu omubbi waliwo ekiseera watuuka omuntu omubbi nga tusobola mujjamu bubbi kati nze ayogera naye mbeera taata we ne mugamba nti omanyi mwana wange nti ye tunyumiza emboozi nnyingi ne mugamba abantu bonna benda nyinza n'omwewaako example etali entuufu ne mugamba nange gw'olaba gyendi wano nange nsobola okufuna omuntu gwe njagala naye amaka gange nga wannyo ekitiibwa mpeera ddala mukyala wange ekitiibwa ekisemberayo ddala okubeera ekyomuwendo okitegeera ndowooza simulaga era simulagirako ddala era takirabangako kyoba nina ekintu kyenkola okitegeera ndowooza ekintu ekyo kigenda kukuuma amaka gammwe era n'omugamba nti tolaba ebyo byogezaako kola okwenda
omukazi bw'anaakuvaako abakazi tebafunika abalinga mukyala wange oyo muwala wange oyo otegeera ndowooza kati bw'ogenda okunnyonnyola omuvubuka oyo jjukira gwe wamukolako omukwano asobole okuwangaala ne muwala wo otegeera ndowooza amakulu ogumye muwala wo bamwendeko ne tactics oziwaddeyo ez'omutabani bw'alina okwenda omulenzi oyo luutu enazze nakwenda kuba okwenda tekubeera kwa lubeerera okwenda kubeera kwa kiseera buseera wali abenda ne babatwalira ddala omulenzi nanti kati watabaawo nteekateeka muwala wo bw'omalanga naye omunnyonnyola ng'omugamba kinti namugambye oli afuna engeri gy'ayendamu empya biri bibeera byoli era addayo ewaka n'amugamba nti omanyi sigenda kuddamu kwenda mukyala wange nayogedde ne muzeeyi buli kimu yakiŋŋambye okwenda yakunzigyeko era bw'oliddamu okundaba nga nnyenda mukyala wange kyonna ky'oliyagala ky'olinkola ng'oddira muwala wo nga naye omunnyonnyola ng'omugamba nti ye bw'oba oyagala okuwangula omusajja oyo okumuggya mu bwenzi mukoleko omukwano ebintu by'olaba akola weefuula atabiraba ng'ate obiraba omusajja oyo ne bw'aba ayenda tetagenda kikolera bbanga lyonna ne bw'anaayenda n'agenda eri bali buli bukawawa gw'oli nte bugenda bujja ne bugwa ku nte ne bumala ne bukola ki ne bugenda otegeera ndowooza n'omusajja omulala ne bwe tunaaba twawukanye n'oyo omusajja n'omulala gwe tunaafuna naye ajja kuba mwenzi abasajja bonna benzi okitegeera ndowooza bonnyonnyola muwala wo n'omugumya munnyinnyonnyola etali eno yamugamba nti abantu benda omusajja muleka ekiseera kijja kutuuka kitaawo nga yayenda apaana oba omumazeeko emirembe otegeera ndowooza addayo nga tafunye kimugumya naye wano omugamba nti kuba osooka n'omubuuza nti omusajja oyo akyali mukwano gwo tiye buli kyomusaba titalina wabula ekintu ekyo kyokka kyekinfuukidde ekizibu tikiri kimu kyokka yogerayo n'ekirala munoonye ng'oggyeko obwenzi ki ekirala kyayina kiki mbuulira ng'osinzira bw'agamba nti bwenzi ng'omugamba y'ensobi nnene naye tusobola ogikontrolinga ekigenda okontrolinga ensobi eyo gwe mukwano omukwano tekaba katinko okutijja okwo otegeera ndowooza kola ebintu ebituufu mu makaago nga naawe ddala okiwulira ddala kituufu otegeera ndowooza kati ogenda okunnyonnyola muwala wo agenda okudda mu bufumbo ng'ate yalina okusomesa ate n'omuganda omugabo oba otegeera tibwomalanga akaseera jangu twogerenga mutunyumyemu tobeerayo jangu tunyumyemu n'omulenzi naye ng'omugamba nti omanyi mutabani wange nti ye nkyaye lwaki tojja ne tunyumyamu atandika buli lwalowooza okulekawo muwala wo buli lwalowooza omukola ebikolobero agamba tate mukwano gwange kola obufumbo obwo muwala wo bwafumbirwa famire eyo eferemi mukega mugatte famire togifuula yawala kubanga bw'ogifuula ey'ewala maama ayinza n'okulwala ng'omulenzi alina obusobozi obumutwala mu ddwaliro n'olw'okuba mwamufuula weewala tajja agamba nazaala buko maama ng'afiira awo ate omuteeka mu mmotoka emabega amutwale anoonya omuntu anaamusitulirako bagenda okumunoonya ng'afudde tosembeza wala ekyo ekiba kiyingidde mu nnyumba yammwe naddala nga kirungi oba nga kituufu okitegeera ndowooza kati nabwo obwo buzibu mu bufumbo bw'omala okufumbiza omwana wo omwana ayinza n'okumala emyaka 5 nga tozzeemu mulabako ng'ali eyo yava ewaka ensi etwala ebizibu bimutuukako osanga wandibadde osobola omuyambako nakyo tusobola okuyamba abazadde ne bayamba omwana oli naye bw'aba mukazi bw'aba musajja ebyo ebizibu basobola obyeyitiramu ababiri. Amiina abafumbo mwena nsubira tetubakutte bubi tetuba tutte bubi yadde n'akamu iko photography and videography be bali ku kifaananyi kino kyolaba ekirungi be bankuba ebifaananyi bye byolaba byempositinga nga birabika bulungi nnyo so n'olw'ensonga eyo agenda tuwa akatalekeka ate tubasiibule kuba obufumbo bunene
tugenda kudda olunaku oluddako ng'ate tulina package y'abafumbo era gamba munno tasubwa kasita abanga mufumbo oba gwe wenna ali mu relationship kubamba gambe waliwo abafumbo nga tebannatukuza bufumbo waliwo abafumbo nga babulidde emyaka 5 tebannamutwala mu kyaki tebannamutwala kumuwoowa naye nga beeyagala kati njagala wetudda mwami Ntanda atubuulire obufumbo obuyina okuwangaala oba tubikoleramu ensobi obufumbo buno tulina sooka kutukuza bufumbo okutukuza bwe kubanga mbubaddemu oba nina sooka kubanga mbukoze nga bwa halaali before nga sinagenda na muntu ono era mukooti ayina okugenda ku buko n'aloopa mukooti atayina kugenda ku buko kuloopa ddi maama lwayimuka oba taata ne bagamba nedda muwala waffe katugende tumukime ayina kubanga muko yajja maka oba n'atajja waka kumumanya naye waddembe okujja maka g'abataata bano n'aloopa mwami Ntanda batuwa akatalekeka olunaku oluddako ate tujje tubawe package endala obufumbo lugendo bannaffe abaatusooka lwe bazannyiddemu ebbanga lyonna so nga ate obufumbo lwandibadde olugendo oba ekkuba eritazannyirwamu kuba obufumbo abantu ababiri kiba kitegeeza bwe mufumbirigana mugenda kubeerawo ebbanga ddene okusinga ate lye mwali mubaddewo nga mulina abantu abalala kati ekintu ekyo buli lw'okirowoozaako n'okikola nga tomaze kwetegereza nnyo osobola okutuuka okukaddiwa nga toyina muntu gw'oli naye awaka naye nga tekwali kwagalako naye bwali butategeera abo so omuntu yenna ky'ova olaba nga nkugamba nti akaseera kano akasembayo mu bulamu bw'omuntu ke keetaaga obufumbo so si kano akasooka mbeera ku assurance nti mukama anantuusaayo obufumbo oba omuntu mu bulamu bw'ensi eno kyangu nnyo n'okufumbirwa ate era n'ofa amangu ddala naye obufumbo tuba tuteekateeka kiki ky'ogenda okutambula nakyo olubeerera ebbanga lyo lyonna so abantu abafumbirwa ebiseera ebisinga bo bagamba nti nange kankole ku mukolo ensi endabi kanzaale ku mwana yaabwe ensi endabi so mu mbeera ey'obuntu obufumbo kye kintu ekyetaaga okukwata n'obwegendereza nga tonnakikola obufumbo si kye kintu kye bagamba nti tugende mu kyaki babagatte biba bitandise okufuuka katemba otegeera batuwoowe wateekeddwa okubeerawo ebbanga lye muyinza okwewa ne mugamba nti mutuufu tukyasobola okubeera ffenna tugende tutukuze obufumbo bwaffe awo taba haraamu gwe mulimu ebiseera ebisinga bino ebintu byolaba abantu bye bakola n'eri ebeera haraamu nga bakuwooya olwaleero enkya ne mwawukana haraamu etambulira mu bintu bingi mwafumbiriganiddwa bamaze obbawoowa ate mwawukanye otegeera ndowooza mwawukanye kiba kitegeeza ti era muba mumaze okukola haraamu kuba omu ku mmwe yabadde takkiriza ebyo naye ng'omumwa gwe tegwogera babawoowa buli kimu bakikola akkiriza ate mugenda kwawukana otegeera ndowooza muba temumaze okukola haraamu kiba kitegeeza haraamu atambulira mu bintu bingi naye omuntu bwe musooka ne mubeera naye si kufumbirwa musajja kuzaala abantu abasinze okuleeta obuzibu mu kuzaala n'okuzaala ensobi ez'amaanyi musajja omaze naye maama atandise okubuza senga otandise okusesemasesema olwala omusujja omusajja waakamufuna bbiri nti tuzadde mwana tufunye lubuto wangaala naye bw'oyawukana n'omusajja nga tomuzaddeemu mwana biba birala naye kibi nnyo okwawukana n'omusajja ate ng'omuyinamu omwana oyo abajja kubonaabona so buli saidi zonna gwa muzadde obonaabona n'oli amukuzaddemu n'omwana n'abonaabona bannange mwebale nnyo okumpuliriza naye mbasaba eno ndowooza yange omuntu yenna ayina endowooza ye endala agigabira abantu eno ensi yejja okugamba nti endowooza yo mwami Ntanda gy'oleese ntuufu nnungi oba mbi naawe eyiyo bajja girowoozaako era
ensi naye gikomentinge kwegambye nti endowooza ya mwami gundi oba mukyala gundi ye yandibadde entuufu. Bannange tujja kulabagana neyanziza nnyo neyanzeege okumpuliriza. Tulabagane olunaku oluddako ate nga twogerera ku nsonga za bufumbo. Gwe wenna abaddeko tegeeza omulala nti bannange olunaku oluddako tusubwa. Bagenda kuba ate nga twogera ku bintu omukoyaani. Ani alina okugenda ewa Nazaala oba ewa Ssezaala n'aloopa. Olina kubanga wakola otya okuba nti olina agamanyi agakutwala ewa Ssezaala oba ewa Nazaala wo oloope, kubanga bingi nnyo ebiriwo mu bufumbo. Naye akusanga ku street n'akufunisa olubuto. Singa oba olina ky'omukoze mwangu wakudduka nnyo ewammwe n'asesebbula Nazaala n'asesebbula Ssezaala nga bwe bazaala omwana atalina mpisa. Tugenda kwogera ku nsonga omukoyaani, Ssezaala yaani, Nazaala yaani, ani yandiroopye, Nazaala yandyeyisizza atya eri mu maaso g'omuko, baani abatakkirizibwa kugenda ku buko, baani abakkirizibwa okugenda ku buko. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Shamim Mayanja gemanya President 2026 akabonero Court. Tuliko Memes Beauty Fame, engoye weeziri, new stock weeri, engatto weeziri, perfumes tuyina, ebintu by'obusiraamu byonna weebiri. Yidi enaatera okutuuka jangu ogulira abaana ebintu by'abaana weebiri. Neyanziza nnyo neyanzeege. See you next time.